Ekibiina kijje mu lwaliro kirangiridde abakonzi baakyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'emu ku nteekateeka yaakyo ey'okweza obujja ng'akalulu ka 2021 kasembera. Bano abakonganya okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bakkaatirizza nga batayinza kwetolako ng'eggwanga litaaga okusaasaka obukulembeze bubi era bakolagana na buli kibiina okutaasa Uganda. Olwaleero tuzze okutongoza obukulembeze obwo mu Uganda yonna n'okuwa abavubuka bano ab'enjawulo obuvunaanyizibwa okusookera ddala okutambuza enjiri ya Jeema, ekyokubiri okutambuza enjiri y'okkolagana na bannaffe abalala, ekyokusatu okulaba nti tuleetawo enteekateeka ereeta enkyuka. Pulezidenti wa Jeema asoma basalirwa era omubaka wa Bugiri asinzidde wano n'alabula gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda obutazannyira mu kalulu ka 2021 kubanga bannayuganda batunula n'eriiso jjogi. 2021 tugenda mu kalulu era akalulu kasobola bulungi nnyo okuleetawo enkyukakyuka. N'olwekyo tekyandibadde kirungi kubuzaabuza abantu tubagambe bafune endagamuntu beeteeketeeke abantu balonde. Basalirwa asabye bannabyabufuzi ab'enjawulo okutambuza enjiri emu eri bannayuganda ey'okwewandiisa n'okukuuma akalulu kaabwe nti enkola eno ezeewangula bannakyemalira mu bitundu bya Africa eby'enjawulo. Kisoboka bulungi nnyo nnakyemalira okumuwangula nga muyise mu kabokisi nga muyise mu kalulu. Kikoleddwa mu nsi endala ne wano mu Uganda kisobola okukolebwa. Ku mukolo guno akola ekibiina ki Alliance for National Transformation General Mugisha Muntu ategeezezza nti Jeema eri ku mulamwa mutuufu era esaana obuwagizi. Era tukkiriza mu kuzimba ebibiina ery'ekkubo libaliko ery'okulaba nti beezimba ng'ekibiina nga bwe batambuza babeera abamu abatambuza politics z'eggwanga. Muntu agamba nti omukululo gwa Jeema mulambulukufu era bakongera okukolera awamu ku nsonga ez'enjawulo. Era ne bw'obanga baliko kye batakkiriza nga temunayingira mu nkolagana bakugamba nti kino tetuli comfortable nakyo. Ekyo kintu kikulu mu byaki ebyobufuzi bw'eggwanga. Bo bannakibiina bagamba nti ekikoleddwa kyakusitula ekibiina kyabwe kibasse ku ddaala eddala era basabye abakulembeze baabwe beegatte mu kulonda okujja naddala ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Tuve ku bana abasajja balowooza nti bo simanyi baalwana. Waliwo n'omwana ataalaba ku lutalo wadde nze nalulabako naye ataalwana amaze mu Uganda emyaka 35 omugamba ki? Nnyo aba Jeema omulimu gwe bakoze okubeera nga batuyita ffenna mu bibiina eby'enjawulo mu ndowooza z'ebifuzi ez'enjawulo okubeera nga twegattira wamu okulwanyisa ekintu ekimu ffe kye tulowooza nti kituyayanya nga bannayuganda. Tutongoza n'okutandika ekigere ekisooka mu olugendo kyusa Uganda efune eddembe lyayo. Robert Mwanje, BBS Telefina, abyesigika.